General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ategeeza nti omuntu yenna nga si w'amagye nga tava mu poliisi y'eggwanga Uganda tasuubira era tagenda kufuga ggwanga Uganda. Kampala TV 256 gwena akyagyekuumiddeko nga gwe wasalawo amawulire gonna agafa mu kisaawe eky'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda oli wakugafuna Kampala TV 256 wakola okusalawo kutuufu ate gwena atanaba kuba ng'osubscribinga nja kusaba okusubscribinga okoona awo awali akadde kajja bakakuwa notification singa abeerawo eggulire lyonna lye tubeera tutaddeyo wano ku channel yaffe. Gwe okomentinga naddala ku mulamwa gwe tubeera tutaddeyo kituyambako okutegeera obulungi endowooza ye ate era n'okusharinga nakwo kubeera kutukolera ddala bulungi. Olunaku olwaleero General Muhoozi Kainerugaba CDF aduumira eggye mu ggwanga Uganda avuddeyo n'ategeeza nga omuntu yenna atali munnamagye atali wa byakwerinda nga poliisi atasuubira kubanga afuga eggwanga Uganda. Ojja kujjukira nti General Muhoozi Kainerugaba azzenga akyatula lunye nti omuntu yenna atava mu magye g'eggwanga Uganda ate era nga si mukulembeze oba si mu poliisi okuva mu byokwerinda ajja kubanga tasobola kufuga ggwanga Uganda olw'ensonga nti amagye n'ab'ebyokwerinda bonna bakkiririza nnyo naddala mu b'ebyokwerinda banne waabwe kati kijja kubeera kizibu nnyo eri omuntu yenna okuva ebweru okubanga atwala obukulembeze mu ggwanga Uganda. Kati kino nno olwakiwanise ku mukutu gwe ogumanyiddwa ng'ogwa Twitter Leader of Opposition Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'amulumba n'ategeeza nti General Muhoozi ky'akoze asaana kuba ng'atwalibwa mu court martial okubeera nga avunaanibwa olw'ensonga nti avuddeyo n'atyobola eddembe lya bannayuganda okuba nga singa balonda omuntu yenna ali civilian atali munnamagye oba atali mu byakwerinda tajja kubanga bamukkiriza okufuga eggwanga Uganda. Kati nno kino ne bannakibiina ekya National Unity Platform we gabagudde mu matu ne bategeeza nti singa Kyagulanyi abeera awangudde kiba kitegeeza nti ab'ebyokwerinda si baakumukkiriza. Kati wano nno Joel Ssenyonyi w'aviiriddeyo n'amwatulira n'amugamba nti ono asaana kubeera nga atwalibwa mu kooti naddala y'amagye avunaanibwe n'olw'ensonga nti ye munnamagye atasaanidde kubanga yeenyigira mu byobufuzi by'eggwanga Uganda olw'ensonga nti akyali active mu magye g'eggwanga Uganda. Kati nno wano abannakibiina kya National Unity Platform basitulidde enkundi mu ggwanga erya Bungereza gye bali nga basabye nabo okubanga babakwatirako naddala okuggyawo bwannakyemalira mu ggwanga Uganda era nga bano bongedde okuba nga bategeka n'okwekalakaasa bo kwe batuumye okugenda okuba okw'amaanyi wali mu ggwanga erya Bungereza okulaba nga kye bayise impunity okuba nga ekomezebwa mu ggwanga erya Uganda. Tanaba kuba nga osubscribinga nja kujjukiza okusubscribinga okulikinga okukomentinga ate era n'okusharinga. Nkwagalize olunaku olulungi asiiba bulungi gwe yenna akyajjekumiddeko weeraba.